Nigo yageze nangamba naye nwa mutwe. Chali oyalogera wa. Badman alogera wa. Naye mugamba Badman talina wa alogera. Byabadde mu concert ya His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu eyabadde e London mu ggwanga lya UK. Nejje buli eno ekyayogeza abantu obwama kubanga bangi babadde balowooza nti oba oliawo alabika yaggwamu nga balowooza nti tasobola kukuba kivulu ekyo ku ngeri gye yakikubyemu. Ng'abangi balowooza nti bannayuganda balina ebyokkola tebasobola kuva gye bavudde ne bajja mu concert ya Kyagulanyi. Naye kyababuuseeko okulaba nga yakubye ekivulu ne kibooga kubanga babadde bamanyi nti Kyagulanyi Ssentamu abaana baamwagala biseera bye yabeererako nga muyimbi. Kasita yayingira politics ne balowooza nti ebya music takyayinamu era abaana baabikomyawo kati bamwagala eno mu politics. Naye munnange kyababuuseeko okulaba engeri gye yakubyemu ekintu kino n'ababadde batakkiriza bw'owulira bino bakkiriza. Era abateesi bakyanyenya mitwe bagamba akasajja ko kaatujjirira. Buli ango katukubirayo. Ekyokkola kye ki? Ki kye bazzaako? Yalawuliriza akatambi kano nga sinnakakuterayo nkujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Haji Ssettuba akugamba nti mukubire ku ssimu ye 0703 31 39 25 agenda kusomera ku dduwa ze. Wamma ojja kulabawo enjawulo. Mutuyiwayo wetulaba muntu owooza oli London oli UK naye ng'obwongo bwo munnaaye gwe ng'olowooza ng'oyi Uganda. Nitugamba naye bano bakyali kati bakimaki ku Bulaaya. Muba mwakimaki ku Bulaaya. Balandanazi banaye mwebale mwakikubye. Ngenda kusooka kwebaza mwe bannayuganda nga sinabagenda ku mugole yennyini. Nga sinabagenda ku mugole yennyini. Ngenda sooka nebaze mwe bannayuganda mwaswazizza zipungulu za NRM, pungulu zaswadde. Omanyi mulimu abamu abajja n'atunula mu kamera n'ayogera naye nga talina research. Nga tatunulidde stats. Okiwuliriza? Najja n'ayogera bwogezi. Naye kati wano ffe tukuwa ekintu with the facts, with the stats. Ne tukugamba nti kati geraageranya. The Badman, the Gladiator, Mitembo, Bobi Wine, omubanda wa Kabaka, kye yakoze e Uganda ani yali akikoze. Kakati wano tetufokasinga ku Kyagulanyi, kati wano tufokasinga ku Bobi Wine. Yes, olita kusiriwalirako. This time around tufokasinga ku Bobi Wine abadde amaze emyaka wajinda 5 nga talinnya ku stage. It's the Bobi Wine gwe tufokasinzeeko. Nti Bobi Wine yona amaze emyaka 5 nga tali ku stage. Banne be yaleka mu nsiike y'okuyimba bo batuuseewa era bongeddeko ki ku music industry. Okiwuliriza? Then fokasi yaffe eri we twagala tutunule. Otegerekese bulungi nnyo. Njiddamu Aurora Ball Hall ku arena ku O2 Arena Bobi Wine we bamutegese tewali munnayuganda oba muyimbi mu East Africa wano bwe baali bategeseekaawo. Ekyo kye kisooka ekimu. Ekyokubiri, punguluza NRM zatandise okuleeta obufaananyi bwa Davido gwe yali mu kisaawe, we yali mu center wali mu arena. Bobi Wine yesi we yabadde wali mu center arena we bategekera ebikonde ne Davido we yategeka. Ekifo kye kimu ne Bobi Wine yabadde mu holo. Then ate Davido yali mu arena mu kisaawe wakati. Now these are the facts. Pungulu ya NRM genda byawe badde tandise okuleeta obufaananyi bwa Davido ng'ebuteeka yegamba twadde tusuubira okwa nti Bobi Wine agenda kuba kisaawe. These are the facts. Olwaleero tulina community B ze twagala okugeraageranya. Tugeraageranya community y'aba Nigeria ewafubutuka Davido. Tugeraageranya ne community y'aba Uganda Bobi Wine mwafubutuka. Now bwe tujja ku population mu Bungereza oba UK, ekibuuzo kiri nti population y'aba Nigeria yenkana ki
ne population y'Abannayuganda yenkana ki? Ekyo kye kibuuzo ekisooka kye njagala obuuza. Pungulu, waliwo pungulu ya NRM eri eyukaawo. Eri awo tetegeerekeka yakomawo kwe Uganda waneeno ne bagibwa ku interview neegula bu TV interviews naye Bannayuganda baagimma amakulu. Kyovula naffe tetwagala kugyogerako wano. Naye kangisomese njiweeko ka education akatono. Kubanga tekola research ebama bubami. Naawe kanjibuulire. Population y'aba Nigeria ekubisaamu population y'aba Uganda emirundi wajinda besatu mu United Kingdom wao. Olwaleero tosobola kwata Bobi Wine omugerageranya ne Davido nga population y'aba Nigeria ekubisaamu ba Uganda emirundi esatu. Okwate Bobi Wine omuteeke mu arena wakati Davido we baamuteeka osuubire nti ogenda kukikuba ogenda kujijjuza nga Davido bwe yakola. Ekyo kikyamu ako kafu. Bw'ova mu Bungereza mwennyini fuluma outside Bungereza tutunuulire Europe ng'ekifaananyi ekinene ekigazi nti population mu UK ey'aba Nigeria we beesinga ey'aba Uganda obungi kati olwo bw'ofuluma Europe tekitegeeza era population y'aba Nigeria esinga ey'aba Uganda obungi mu Europe. Nti ekivulu Bobi Wine kye babadde bamutegeseemu Bannayuganda baavudde, abamu baavudde Sweden, abalala baavudde Germany, abalala baavudde mu Amsterdam, nti baabadde bangi nnyo ne bajja beerolole ku mwana wattu the badman Bobi Wine. Kye kimu bwe kyali ku Davido nga bamutegese mu arena mu center mu kisaawe nti Abanigeria abali mu Europe awo wonna bakuŋŋaana ne bajja beerolere ku mwana waabwe Davido. Ekyenjawulo ku Banigeria nti bo they support theirs. Bo basupportinga abaabwe tebabawulirako nnugu nga wolaba ku Bannayuganda wano. Mukafunye oba muntegedde kati eyo pungulu ya NRM eri London yaabo wano teyayoddewo era esigale mu bajjega baayo nti olwaleero Bobi Wine awantu we yatudde we yategese bwe tutunuulira ku Bannayuganda abayimbi abaali bakozeeko Bobi Wine kyakoze tutunuulira Afrigo Band. Afrigo Band mu 1994 be bayimbi Bannayuganda abaategeka ekivulu mu Yukaawo ne bajjuza ne bafuna abantu abayitirivu nga Bobi Wine we yajjuza tu Full House. Kyokka mwana wattu bo bali ku Stratford Town Hall. Stratford Town Hall approximately ngenzo okukola aka research ndaba abantu beetuuza abantu 5. Kati olwaleero we baba kugamba abadde alina record etuuza abawagiza abangi nga muyimbi okuva e Uganda yali Afrigo nga Stratford Town Hall we yali atudde we yatuuza abawagizi baabwe bali 5. Olwaleero wano ku Arola Ball Hall Bobi Wine we yabadde atuuza abantu 1,600 plus. Kitegeeza nti Bobi Wine wanakubisizaamu Afrigo emirundi wajinda bangeena. Kati sigezaayo n'empulira ayogera ku Royal Agency. Royal Agency etuuza abantu 5 togeza n'oyogera ku Royal Agency. Webejjuza nnyo ng'abantu beenyigiriza nnyo kitegeeza tebasukka 600. Bwe nja kukuba akayinja kati toyogera ku Royal Agency. Wetuba twogera ku bintu ogeza n'osembeza Royal Agency wano. Ina feteke kule togeza okiwuliriza wali twogera awantu Munnayuganda okwefiiriza paundi 10 atule ku tebo ngezo tebo zabadde almost 104 nga buli muntu ogwabadde gutula ku tebo gwadde gusasula paundi 10. Ababadde bayimiridde ababadde batudde nga basosula ku paundi 7. Kati ezo tebo zonna zajjudde manje kitwa VVIP nga tolina na wulinya ogateka ababadde batudde ogateko n'ababadde bayimiridde. That's the bad man Bobi Wine. Prince angambye tebo zizabadde 216. Zikati mbadde nebbi. Jwe mutule mukole ku research.
kati bwe muba muwulira muyinayo abantu abakabi abayimbi abakabi let them come and do the same. Twagala okuwulira Rasta Baby Call ng'ali awo ku Arola Borehole ng'ategese. Twagala okuwulira ku Legendary Miraquez ng'ali awo ategese. Twagala okuwulira ku Edirisa Musuuza Dirisa Bwana Kenzo ng'avudde mu kusabiriza n'okutembeeta eri okusika ettooke ajja ategekaawo. Awo tulyoke tumanye nti the badman Bobi Wine muto nnyo. Patricia Sewungu nkutumiddeko eyo pungulu y'Ebungereza eri awo etuddaawo gigambe ekyali amaca nnyo ate bannayuganda baagizira kubanga terina kivaamu kiri constructive. Nze ye mukyala gwe naakalaba ku media atasobola nakukola kintu kiri constructive nawa analysis ngeri constructive. Never. Buuza ku Liita Kaggwa. Liita Kaggwa amasanyalaze gamunyize kuba bangi nnyo abanyampi babaddawo nga bakedde basunge. Waliwo n'abaalinnye ennyonyi nga bazze mu kivulu basunge nga basuubira kigenda kubasala. Baasikanye kukanula maaso ne batunula bati. Badman Bobi Wine ate amasanyalaze gawe ne gabakwata. Bobi Wine mulala omusajja yabalaze ndi kanveeko mu byobufuzi wano katono nkomyewo ku Bobi Wine abadde amaze emyaka 5 nga talinnya ku stage. Naye omusajja yakubye kuva eri kano kagoma ka Lubendera waabakaaba kenkuba n'asirika. Nawulidde Wine ngamba fire base enkadde ekomyewo ku stage. Very smart. Sibino ate ayambadde ekigoyegoye kiri awo ataddeko kisikafu simanyi ayambadde kibombola atuyanidde abantu. Smart. Beka sutike. Najirinya ku stage. Nalyoka akuba omuziki. Netugamba, who is this? Is this the badman Bobi Wine? Lukoba ku lukoba. Kayimba ku kayimba. Sibino. Pulo. Tuzze kulaba. Ate microphone ogiteeke eno mu public. Eyimbe etuddemu. Bombo clat. Lukoba ku lukoba. Freestyle. Ayineyo gyakwaga kati. Bobi Wine kasoke ku stage. Okiwuliza soke nkube. We, Bobi Wine yakubye yali ebbe ku stage for 4 hours. 4 hours non-stop. Nasoka bakuba. Alina gaasi. Ate he recognize everyone. We yatuse nagamba kati ndi ku old school. Oliwa General Megade, wendi. DJ Banazo oliwa, wendi. Otulia, nasoka zikuba. Nabagamba, kati byonna biwedde, kati tugendamu ekiyitibwa edutainment. Awo Kyagulanyi n'ayingirawo, nasoka zikuba. Kati waliwo n'abawoza, musiyazi. Nasoka ate abaleeteramu kali tebakategedde n'abagamba nti man yasoose n'abagamba nti wano Ebungereza tusoosa ladies and gentlemen. Ewaffe Uganda mu Africa tugamba gentlemen and ladies. Kakati nasoka bayiwamu Adamu ne Kawa. Kati omusiyazi asinika ebinnyo Bobi Wine agwa ku basiyazi n'otunulira pungulu ya NRM. Omusajja ayimiridde ne ku stage mu nsi ze muyite ez'abasiyazi akukubidde Adamu ne Kawa. Era audience najigamba wowe olina obuwo nyweza awe nalabidde andamaniddako ne Mama Kaliro ne ngamba Mama Kaliro nga amasanyalaze gamukutte bamukubidde akayimba omukwano gulinnye ne ngamba mama laba the badman Bobi Wine eyo nagimaliriza kamera nga ziraba nga tulaba tusulula amaaso n'amala n'abagamba kati kamba kubireyo man and woman nolaba pungule woza Bobi Wine agwa kubisiyaga pumbavu oyagala jja kwatulya gambe nti abasiyazi pumbavu oyo the badman Bobi Wine penge penge kati penge yajja okubabulira ekituufu Bobi Wine yani
akasajja katabu akasajja katabu buli kika kya munyampi ali mu Europe yabaddawo kukivulunga azze kusunga abantu ne bagamba akasajja tekasungika akasajja kazibu akasajja katabu banange akasajja kazibu tulina bannamukadde baffe omanyi Bungereza eyo njawulo omanyi kitegeeza okusomba kuba Bungereza eyo kuba waliwo kyali wange yangamye nenuwa mutwe Bungereza ng'abakadde ne mugamba ye community y'Abannayuganda esinga we Bungereza yagenda ku mulembe gwa Idi Amin ne Obote naye okusitula abakadde abo abamu balinye zibbaasi nga batambulira 8 hours okujja London awo okulaba ku muzzukulu Bobi Wine gwe okusitula omukadde oyo n'atandika ogunyeenya n'anyeenya abakadde vibe yabakutte ne batandika ogazina muganda wange oba mulala nnyo Uganda community bakozi even n'okwefiriza 2 hours n'ozefiriza Bungereza okubiruzi na kikyonna Abannayuganda basaba live ku mirimu gyabwe 3 days prior to the show nga beetegekera mwana Bobi Wine. Every hour counts ku Bulaaya awo. Naye Munnayuganda yerekereza almost 24 hours n'agamba ngenda kulaba Bobi Wine. Bobi Wine mumuveeko. Last time mumuveeko. The bad man Bobi Wine mumuveeko. Njagala ngambe nti Bobi Wine teyakubye. Yakubye buli luyimba. Smart. Stage performance lit. Okwambala neat. Smart. Ngane wabayimba n'omunyiriza akava akawowo. Nitulina abayimbi alinya ku stage ina natuya na ina navaamu ekalalume yenanga akyuma bukyumi. Byonna byalidde ne bitandika okutuyanira abantu naye omusajja owedda ne woyagala okwatako bwati ne wosembera ku stage ngewunya ewunya bulungi everything was lit, lighting lit, sound lit. Okyoleza okujjako complain je nawulidde yabaddemu yokka ku Job Links. Complain je nawulidde yabaddemu ku bantu ababadde balina okusavinga ako ka service kabuzeemu ko era abantu bemulugunyizaamu. Next time Job Links terezaamu ko abantu abasasudde akasente kaabwe nga kangi bwe katyo munaye beetaaga ku bu service obwo obutonotono obugenderako okiwuliriza kabwetaaga obwo kyokka ye complain eringa gye nalabyemu naye ng'abantu basiimye. Yes, Big I mwebale kuyimba, Jeno Megadi mwebale kuyimba, Selector Devi baba Selector wange nakulaye ne ngamba wao kojo omugezi yadde nga ali ku security kojo omugezi amasanyalaze bagalabye litaka gogwe njagala okuwulira atubulira amasanyalaze gabadde gatya gasise nno bangi amasanyalaze gasise bangi nkugambye punguluza NRM zetadde mu ticket omanyizo bazirabira ku sente ya musolo nezijjaawo nga zizze kusunga zize suge kimusaze twagala naawe sebo jjawa obalamu yajje London awo nga zena mu kaholo katono teyawezayo yadde n'abalema 5 teyawezayo yadde n'abalema 5 n'agambye mu mboozi eno togeza noyogera ku Royal Agency njakukuba ejjinja njakukuba oluyi gwe tuba twogera mu mboozi batogeza n'oleeta Royal Agency wamanya abamu waliwo buno obupipira obwagala okuleeta no yayawo bombo kilati togeza nduuza kati mukategedde bulungi pungulu ya NRM yonna egezaako okugerageranya Davido ku Bobi Wine era ekubuuza
nti lwaki Bobi Wine tebamutegese mu arena kubanga ebyokukola tezirina eyo pungulu gibuuze population y'aba Nigeria yenkana ki mu UK era ne population y'aba Uganda yenkana ki wodda mu Europe population y'aba Nigeria mu Europe yenkana ki ne y'aba Uganda yenkana ki ekyo kisibe bw'omala okukibuuza kikuddemu ebyo tambula ogende tukategedde finalizing my video nti Bobi Wine the return of the gladiator sold out. Bobi Wine yakoze rekodi yasetinze rekodi yataddewo rekodi eyiye chege eyiye tewali mulala yakikoze era sisuubira nti waliwo agenda okikola kubanga bannaffe betwandadde tugamba byebyekulu byebyekulu yafuuka mulebeesi kati akuba ku birthday party bw'abeekirukula omulala ku birthday party bw'abalaalo omulala ku birthday ku baby shower bw'abalaalo omulaba ku mbaga z'abalaalo kati eyo gyagenda gyayimbira kati byebyekulu essuubi tulijjewo nti oba anagendako e London n'ategeka ekivulu egenda l'emirikwesi oyo naye kati ensala abandabe yagivaako kati bwana Dirisa oyo naye yagenda onoonya copyright bamuwamu mukyala kati naye omukyala minisita yamutaddeko mawulire kati minisita yamubeezaako mu mawulire kati oyo naye tumuleke kati siwulirayo omulala sirabawo mulala sirabawo mulala awo kitegeeza nti Bobi Wine kino yakyekoledde era yakireseewo paawo agenda kukimenya nkugambye abadde akyali ku likodi ye Afrigo si kyangu okutuuza community y'Abannayuganda abo bemwalabye bemuyita abakadde naye wabaddewo ebikyalo ebinyirira London erinamu bimaama ebinyirira manyi bannaffe batubayita bammami era London awo twabawa tayito yaabwe UK abo twabawa tayito yaabwe bammami bali lofiti basalawo yes ate we baagala abo bammami abo bakuŋŋaanya abo walayo bammami abadde bagudigida abo abagudigida abo obakuŋŋaanya community ye UK y'Abannayuganda yanjawulo si ey'Amerika si ey'e Canada wano Bungereza biralamu so oba osobola okupuulinga crowd y'abantu abo ne bajja Bobi Wine asiba mu bazungu agenda kulaba bazungu eggwanga litunda mu bazungu ababadde awo be babazungu Bobi Wine baba bagenza okulaba be Bannayuganda mukategedde eno byebyo byebyo omunyampi gamuwunyidde penge Rasta penge penge yalozeza ku masannyalaze musiriki bichi litakagwa litakagwa baba nebyokwogera byamubuze muwona watu nno munawo genda nolaba nti Bobi Wine olina omubuuza kiki ekikuwalanya Bobi Wine kale ng'oggyeko nti bano abamu banoonya kawogo okiwuliza nti bakola banoonya kawogo nti katuvume Bobi Wine tuyingize mu nsawo abo kale tukitegeera kitegeereke kandi banoonya kawogo naye olwaleero obuuza Munnayuganda Bobi Wine owalana waaki Bobi Wine owalana waaki kiki Bobi Wine kyalina ekikyamu ekimukuwalanya we need genuine reasons litakagwa ng'otuula kati Bobi Wine omuwalanira ki Bobi Wine kiki omusajja mumufunyeeko penge Bobi Wine kiki omusajja simple talina tabu ate someone Bobi Wine ye muntu alinya ku stage na recognizinga buli muntu
each and everyone. Ate Bobi Wine ye muntu ayimirira ku stage amaaso ge nga galaba buli omu n'amanya nti oli arecognizinga buli muntu. Teri muyimbi yali akikoze. Wano tulina obuyimbi obwefuula obwakabi bwe kalinyako senyi kamanya nti wantu tulina abayimbi n'obabuza singa balina amaanyi nga Bobi Wine galina bandibadde balinnya ku bantu. Olaba obuyimbi wano mubulina n'abaana abali mu tiimu zaabo ne kalinyako stage ne katabanyega nako. Ne Bobi Wine is different. Bobi Wine ajja okulinnya ku stage nga penge amulabye awa mu recognizing. Amugambe penge. Okiwuliza alabe MC Richard wa mu recognizing. Alabe Andamanida kwa mu recognizing. Alabe Patricia Sewungu am recognizing. Alabe Kato am recognizing. You know, that's the Bobi Wine. Alina kantu akali different ako. Alina katacha akali different. Nti alina kantu akakusika nabeera ne banne cross, very cross. Achuliza cross. Eyo touch teri muyimbi wa Uganda ajirina. Bobi Wine ya ajirina. Yeka. Chovolaba. Abamu walana mugenda kugwa. Mugenda kongojja. Gwe toyogera kuli nyeri wanu gwe nja kubulokinga gwe teza nja kubulokinga gwe tuba tuogera ku nsonga z'amagezi toleeta wanu kasasiro. Don't tolowooza nti nze mbasitegera mbasibalaba goza lwaki mba mumyama lwaki mba simwogerako tokiddanga namu. Wano e Uganda we njogera ku bayimbi njogera ku Legendary Mirikwesi ne Bebe Call. To kati Bwana Dirisa muleta mu lwansonga Bwana Dirisa ye aina nti kwesiriwaza nti yagende ne togeza no yogera abajega wanwe banjogera ku Bobi Wine. Togeza tokiddanga namu. Lutaya Julio Gambotya. Oyina mukadde mumuleke eyo pungulu nzinagambye ate muddamu kulekana na pungulu za NRM. Ezo pungulu nkugambye wano ku social media yasobola okurecognizinga litakagwa ye bloga goyina wano ng'omukyala. Wasonga litakagwa genda ne siriwaza ne litakagwa yamanya n'awaya nti kati this is right kino kyabadde wekiti era mulindi ajja kuba wekituufu yadde adazze kusunga naye ajja kuba wekituufu. Ne kati eyo pungulu tesobola na kwevaamu nti esasule nti esasule $10 kya pound ejje mu kivulu tesobola tezirina pungulu obere London n'okumawa ne Uganda nga n'abaana baffe wano bannakigudde bannakyagaba bakusinga okunyirira ne Kadama ali mu kiyumba asinga pungulu okunyirira. Nguza pungulu nti ndi London pungulu ye London pungulu ne kumawa ne Uganda ne gula bu TV shows bu TV interview ensi nejizira netambula ensi nejizira. Kati togeza no yogera ku pungulu eyo gireke toddamu kutunyegera ku pungulu eyo pungulu mulabe endabi kuba esooka pungulu yagula page ezo page zerina zonna yagula ngule. Kati pungulu etasobola kutandikawo ne creatinga page eyayo nefuna ba followers. Eyo pungulu page zerimu zonna yagula ngule gendo zikoleko research oddemu wansoze enonyereze ozetegereze page yagula ngule. Kati eyo pungulu etasobola na kuzimba audience yayo eyeba pungulu temujiwa makuru eyo pungulu temujiwa makuru. Kati eyo pungulu webe ina mukasente dete yo muyimbi emutegeke awe Uganda. Kati nalabye namukadde omu ne nze namukadde oyo omu mwe bana Uganda nze nabagambirawo namukadde omu waliwo namukadde omu yefuula omutegesi wano nabagambirawo okove tubeereyo ne tubalaba ne tubagamba bana Uganda nabagamba oyo pungulu oyo namukadde oyo omutegesi w'ebivulu oyo alinga bwe bagenda osokolamu ebyenda embeera mbi. Namukadde baba wa sente mu COVID sali musale yabawa sente ne bajjo esente ne mugwako
niwomubuuza amaka galiwa tagalina. Kati omusajja mumuleke anoonya tooke temumuwa makulu talina maka esente ze baakubibwa Salimu Sale zonna zaamuyita mu ngalo. Olwaleero ayimiriddewo kaduuka ka mutabani we. Kaduuka ka mutabani we wagenda mutabani we n'amwokyayo. N'ebivulu baali babimuggyako nkuuka bakwata ne bamuddiza enkuuka. Of which nayo sisuubira nti aliddamu gitegeka.